mwana wafala omanyi bakaba nnyo tubamalako emirembe biki naye ati kati nenga nawe okimanyi nti abakazi bamazeeko nnyo emirembe abasajja okiba nedda n'abasajja bamazeeko abakazi emirembe ffenna twenkanya byonna both sides ffenna twenkanya abasajja bamenya abakazi ng'oba okyali eno ng'olowooza omusajja kufitinga bubi ate otuuka eri ng'omusajja gwe bayise obubi mugenda otuula ng'omusajja n'omukazi embuzi zikwataga byebakola bye bimu oba kiki kino mbadde amanyi ate abasajja be babi kumbe n'abakazi gye bali ababi emugwa duro abasajja beezizaziza emmere waliwo abakazi abasajja beezizaziza emmere omukazi biki ebyo byofumbye kazi bagamba abijjayo ye n'atandikawo girya ng'otudde wali abogerako akyalo n'alya emmere ng'omusajja agizize ate amugambe biki bye biwafumbye omuwa chansi waba ogiganye nomuyiiza abasajja balina empisa oba wayiiyiza dda oba wamaze dda okuyiiya nawe oba okooyeemukko kati weba nakedde nenjiiya nendeeta nenteekawo nagala biki bino byofumbye oba tobyagadde nze munaala bifumbye mba mbyagadde nsobola okuyambako era wenzira mu kisenge n'enjiri oba ngikulira naawe mu maaso enjirya omuyambako waba agiganye omuyambako njala eba temuluma ate kati aba mwami we you have to support your husband in everything emmere eba emuremye omulirako kituufu bebi emmere eba emuremye naye lavudi nedda ate obeera oyagala akola atya mazima omusajja sometimes oyinza obeera nga asiibye akola akooye takyalina nagalya ng'omulirako kati nga kutta nga gw'olidde oba n'agisanga mu mabeere wona waba asazeewo okugijja bannaye bagamba abasajja abakazi bakomplaininga abasajja basudde amabeere gaabwe kituufu kabagasuule bagasuula oyagadde era bagenda olikusuula ng'oyagadde kabagasuula ate lwaki tebagasuula gatondebwa kubagasigadde awo gatondebwa abasajja g'abasajja ati bagakolera eki bagaleke basigale nga bagatoneredde amabeere mugakoleko mulimu gwago bagasuule mukole buli kimu mweyagale nze ndabika siri wano mwoli naye bagasuule gwe wakasuula ameka ye sooka ombuulire bigenda kuyonka amabeere g'abaana gw'obiragi sooka ombuulire wakayonka ameka weeyogerako gwe omusajja gwe tuyina wano sooka ombuulireko ikuwamende ku mumwa nawulirako mbu omusajja bw'aba ayambako omukyalo okumukwatakwata ku mabeere awo ategeera embeera embi ebeerawo like nga kansa n'ebirala nawulirako I'm not sure omusajja ye dokita kati I don't know ndowooza kati yaba alikwata ennyo okusinga ggwe yaba aliteke okomakolibwa okuyambaza okomakuteeka mukaleega nakunaaza ekyo kya bulimba kuba musajja si dokita abasajja bakukola ki anze saagalira ddala abasajja kabalika bakuli wano naye baleka bakuli wano yo wansi tebaliyo appetite yafa nkubuulira lwaki abasajja abo badokita musajja oyo alina wantu waalaba wootalira paka ng'ofudde mugambe kimuddiremu balina gye balaba gyotagenda kulaba paka ng'ofudde atunuzaayo maaso bakomekereza babatereddeyo kamera nga bakisitu kizibu wangi mama mulyoka mutegeera eki nange nina wendaba we batalira paka nga bafudde ewa ayina kyawulira mu nze nange nina kyempulira mu ye kyatasobola kwewuliramu paka nga afudde so ebyo biri both sides ebintu ebisinga nina kyemuwulira mu ye ate kyatasobola kwewuliramu naye ayina kyampuliramu nange kyekisobola kwewuliramu paka nga nfudde abakyala bennina abakyala bakozi mwe abali eyo
bambi abakyala mukole muleme kulera ngalo ate mulabirira abasajja bammwe wekyetaagisa sigambye nti abasajja mudde kulera ngalo abasajja abakazi balabiri bwe bakuwasa toyoyoma yoza obupale simula ennyumba fumba kumukutu tweyanze gemwe nabekumira ku mukutu guno Tronaz Media kwetuli ebiwobe mu nsi y'omukwano wetuyise mwebali okutulaba amanya Tronaz leero ndine abagenyi baffe waliwo omukono guno maama totya n'omukono guno toweraliikirira naye nga ate gwe bataza ozi bakuzaala mwana muwala omuweka guma kati awe kinaba kiddiridde nange simanyi kuza kumulaba Tronaz Media mase batulaba bambi abakedde okukakkalabya bali ku mirimu abakyali ewaka tubabuuzaako ku makya ga leero baasuze batya bulungi ku ludda luno ndina mwana muwala kayindo keeko gundi yabagamba musiige emimwa yagisiize kuzaako mulabe wa Tronaz Media abatulaba Tronaz Video Media sorry tusanyuse nnyo okubeera nammwe amanya mpitibwa Penina osobola okumpita Loved Nina aha ndi musanyufu nnyo okubeera nga nsobola okwogerako nammwe ku media yaffe eno ennungi tweyanziza nnyo tulaba okay akalavu kenfunye kali akalasi kafunye bulungi oyagala ebyo wangi byoyagala naye ng'ogirina laavu ukagala nnyo mulowooza bye mwogera bye mukola obulidde mukalaavu banaye omukwano ogujja basuula ewabi sigwa okogedde yenze Loved Nina byebyo omulabi wa Tronaz Media tusimbudde gwe wenna ali eyo wafunyeemu ki nange kempulidde Loved Nina kakati ate bwe nkyogedde eno basajja gye bali ebyo ebintu nakugamba luli nekugamba ebintu by'omukwano buli kintu kiri sayidi ne sayidi omubi omukyala yo omubi omwami ow'empisa embi omukyala yo ow'empisa embi omwami ogamba otya wamu nze ngamba nga bwayogedde actually side zonna fena waliwo ababi n'abalungi naye bambi olugendo lw'omukwano luno obanga ofunye munno newe mba munyiza okutuukawa temutuuka ng'ate kudda mu bantu kweyogerera muba mweswaza mwemalako mweka emirembe like ffe tuba tetubimanyi ate mwe ne mutandika okutunyumiza ebyabaddeyo mugamba ffe tetubimanyi newe mubitereka tebituyamba mubyesigalizenga ali eyandiyagadde kumanya Loved Nina kyala mufumbo talina mpeta nze kamwogerere naye mufumbo atalina mpeta katana akali kakasise kati tumulinda azze tugende mu maaso Loved Nina y'omukyala alina omwami yes very good amwagala nnyo beeyagala nnyo very good naye wabulako kimu mpeta naye sawa yonna ajja kituukiriza empeta yebulako yokka waka yatuukayo da kati ofaaki n'ensi mbuuza ofaaki n'ensi baatugamba wano rectangle tewali eno bagiyita batya triangle tewali teriyo noonaginoonya nabagamba mugibuuze Lwasa alozezaako
asobola otuwa for example ba yali agifunyeeko esigala eri emu eyo kati alina endaalo voilà bannange naye sebo taata nze nkusaba sikumanyi tulinda ekintu eki kutugamba osoma dini ki ndi mulokole yate ndi mukristaayo ate oli mwana naye mulokole tulinda kimu kutugamba nti lunaku bwe ruti nti mujje mubeerewo ng'abajulizi naye nga ddala oba ofaaki n'ensi ebbanga likuyitako funa bakuteeke mu kkomera lyo onywere ne bwe bateeka oluusi mu kkomera batera otuturuka kati ffe tulina kuguma bugumi naye ne weffe tubaagala abaami baffe tubaagala oba batoleka batya balyeko ebyo babe bamanye nti nabo be balina tebabaagala ffe abasinga obaagala nedda sikikiriza ekyo mukwano kulwaki omusajja bamwagala by'omwagala n'eri bye bamwagala sibo ekyo nkikubuulira ge mazima Lwaki abeera bangi abasajja abavudde mu maka nga manene malungi balina abakyala baabwe abalungi balyoke ne bafuluma wabweru ate ne babeera bulungi so olina okukola kyolina okukola ng'omukyala naye teweesiba nnyo ku musajja amanyi kyayagala omusajja tamanyi kyakimanyi singa baba bakimanyi nze bana njaba wanyu fuleke ya example ya Rwasa nnyo singa baba bakimanyi abasajja kyebaagala kunoonyeza Rwasa era Rwasa ye mwetaaga bayirawe ate awasa omulalo n'omujja endaala n'ogisobola sifuddeeyo Rwasa yonna yonna gyali ka interview ke nkeetaaga kubanga nina fuleke ate musajja mwangu nno talina tabbu akuwa obudde munyumya naye kulwaki abasajja tebamanyi kyebaagala ekyo kiri very wrong okugamba nti n'omusajja n'oyo gw'osanza yadde aleese ow'ewaka agenda kubeera bulungi n'owabweru era ojja kwekanga ate n'owabweru naye ayina owawabweru munne kati which means tebalina kye bakola ki bakimanyi tebamanyi kyebaagala mukwano abo abantu obalaba ava waka n'afuna omuntu wabweru n'amulekawo ono wawaka n'atuuka waka ate ebweru n'afuna emirembe miyitirivu ate olumala n'afunayo ate omulala era takoma ku oyo kati ng'ogamba oyo omusajja amanyi kyayagala ekyayagala okimanyi kyotana bategeera kintegeeza olwaleero nkitegere abasajja tebaagala bantu naye baagala bye balina zengamba bye balina yensonga kulwaki nagamba nti ebya sukweya tebiriimu nebyakirimu baagala bye balina aziso sibo kati bw'ogamba sukweya byekutango ki aya bo baziraba kati twagala bazisangangayo kasooka tuwe ebyokulabira kubanga tetumanyi bye baagala bingi kati omusajja agenda kujja for example oze wammase oli mwami wammase genda okola bwoti olaba mpitawo ng'ogamba ate ono eriiso nga ddungi ogenda n'eriiso oba wakola bagenda bala nga ono ate ng'asibye amabina kituufu nyekyo kituufu anti yensonga kuba kati awo tebaagala bantu banjogerera neŋŋamba nti tebamanyi kye baagala tukyagenda mu maaso tebamanyi tukyali ku mabina alaba ow'eriiso n'abuuka entumbwe ng'alaba entumbwe ng'agamba oyo muwala wa gundi ng'agenda ne muwala tayagala mwana wa bendi naye ayagala linnya lya kitaawe ng'agenda n'oyo aba yakamaliza ow'erinnya aba akyali awo agenda okulaba omwana ng'ajja ng'ayina skin ng'agamba eno skin wemba sigitesitinze sisobola kubaawo sijja beera bulungi mba saazaalibwa oyo eggwanga ensi sigiyitamu bulungi ogamba ebyo byonna byonna bizza birabye agenda olaba alaba oli ate ng'alibu ng'agamba ono wemuyamba ajja tereera kanyambe yambeko oyo eyo n'ajja kuba mulungi kamwoyo kasente muyambeko
ajja kugonda nnyo sigala yemu tebamanyi kye baagala wobeera okimanyi walaba ng'oweriiso likubye beera n'oweriiso abatamanyi kyayagala abeera tamanyi ati agenda kulaba alabe n'owebbina ave ku bweriiso ate amusuulewo ate alaba owebbina naye baliwa abasinga obungi baagala kikubyo byonna abasajja kye baagala actually mujje mukyegendereze sajja ayinza okwetala bwatyo ne yeetala naye omukazi gw'aba ayagala mu bonna baba yeetazeemu abeeramu manyi for example oyo omwami Kafeero gwe muli okwogerako bakazi bameka be yeetalamu yakomekereza tafudde nga alina mukazi omu oyagala kungamba nti abasinga tebaaliwo ng'oyo omukyala waali naye era yafanga esimba n'omwoyo abako ne senta anti kigambibwa omukazi gwe yali asinga okwagala era n'ekyamutwala alyoka afiire emulago Nansi gwe yali ayagala naye era Nansi tali mu picture alimu yoyo gwensi gwemanyi yali omukyala w'ewaka ensi bonna gwemanyi abasigadde bazaalangayo buzaazi muleete ku baana baffe abasajja kye batamanyi nti ne abakazi tuli bangi ozunga naye otuuka n'owulira ng'olina gw'olina switch akunyiga ku switch gw'olina okusetolinga naye n'owulira ng'ozikkakkalira bw'ayogera owulira omuntu ayogedde kakati newoba olina mmase newoba olina ani naye omutima omusajja tasobola kubeera contented nga wabeera n'oli gw'ayagala tasobola era abulamu nga waliwo akabulaabulamu era ogenda olaba yazzeeyowo ekintu kye yova olaba era agenda okuwangala gye buva ne gye budda ng'abakaddiye ng'era akomekereza ino ogwo kati mwe abawasa abameka bawasa era newowasa abasajja edda abasiramu bagamba aki naye mu aki mubaamu aki esinga akisi gamba abakazi abasajja mu byonna liiso ntumbwe ebyo mabina ebyo naye ku nkomerero akomekereza alina oli gwe yamenya n'amalawo n'alyoka bakyolina oyo mu bukadde byonna bye yakola ng'akyali n'abisasulira anyway abantu balina obusungu kubanga abasajja mwetereeza abantu babalinako obusungu kati ate kyengenze ntegeera gye tulaga ndowooza tetulina kutambula n'abakyala baffe oba ate akuteekako abeera mutambula tatunula eri gy'alaga atunula ggwe anti wootunula eno nga atunulira wootunuulira n'akwetegereza wootunuulira kugamba tujja kulaba nkubuulire eyo nsonga mwagikwata bubi si we mutambulira mbu abakyala bwe balaba abantu be mwagala oyinza okubeera ng'obeera kaŋŋambe ng'obeera Kampala mbeera Nairobi naye nentegeera kyokola eno mpozi nga sikwagala naye mba nkwagala abakazi basasula n'abantu babalabirira abasajja baabwe nedda nakyateekawo kyonna omukazi asobola okumala ebbanga ng'alina side dish gw'omusajja n'otamanya naye omusajja mwangu wakuzuula oba okitegeera ate kati abakazi abasajja bangu bakuzuula lwakuba obuzibu bwe musanga omugwa mu mukwano mutama ate omukyala omutuufu mukola omusajja talina kugwa mu mukwano ng'oli kunoonya bunoonya bagambeko omukyala yenna ng'oli mukaba musajja n'ofulumako wabweru tolina kugwa mu mukwano omukwano gugwamu nabbaawo yalina okubeera ng'ali mu mukwano gw'omunda ya mutima naye abasigadde nawe oba nabipingeko bu BPZ kakaddemu oba okozesa bakozesi era akwogedde mpola bitimu abasajja bwemambadde mumanyi mwe mukozesa bannammwe baka abasajja nammwe babeera babakozesa webale nnyo abamu waliwo abakyala abamu nga tosobola musanga ng'ali wabwera azanyazanya musajja nga newamukola biki nga tasobola gifuluma n'abeera omwo n'amulinda oba kibi oba kirungi oba ki n'agamba ye omwami wange yoyoyoyo sirina kyakola gye bali omukazi n'abeerawo ng'akuumye omusajja we nga newojja n'oteekawo oba ki kyaludde ng'anoonya ku nsi kuno n'akitunula n'agamba tizoke mwami wange ajja kimpa newaba tayina agamba ajja kimpa nga laavu yamingira naye njagala ombuulire musajja ki gwe bagenda okuleetera amabina bagamukubeko bwe bati mu ddakiika ezi ng'akyali mulamu bali bameka mwe bali bangi kizibu bangi olaba ngenda kuleetera lisiti togirina leero oba oyogedde bwotyo nyinza obutagaana bandi baayo naye ku 10 ndowooza kuliko nga 5
Iyo batono basaze nnyo. Nda. Basaze. Nze waliwo yangamba ati omusajja ne walaba ne kayo omukazi mumala okugwa eddalu. Kati kulwaki ogamba nga teri mu nnyiniyo. Ati abasajja balaba edduka olaba atunulira liiso n'agwa eddalu. Kati olwo ndika obunika nti wagiraba. Abasajja bali agiraba mu dduuka ku ddami n'agamba oba. Bwe tamungamba mbu abasajja bali ati kulaba ku ddami abo ne batabuka. Era baabulaba nga tali yeetumyeko ku ddame. Omulaba nga Lanta Kimbo wankutumiddeko. naye abakyala wamma twagale babba baffe tubaagale kuba munnange okimanyi okwagala omusajja n'omwagala ennyo omusajja we ng'omwagala okimanyi kisobola omukuumira ku ggwe nakyo kikyamu nakyo kikolanga musajja mwagale ng'olina ebirala byebale nnyo nakyo kikyamu oyinza okufa kibi nnyo tokyalinga obulamu bwo ng'obutokyalinga ku muntu gw'olabye obukulu ate lesi kamutokyalinge nga mama wange yantaddeko kweyo gundi nti ankuziza yeyanzala singa abadde teyanzala oyo teyana naye omuntu otokyalinga eyo life omuntu gw'olabye obukulu gukyatabuka nno gye binagwera. Lwaki ogambye nti teri musajja lwaki okirowooza nti teri musajja gwe bayiza koonako mabina weega n'asigala nga mulamu? Teri because justice from mabina bannange mabina galina ennaku. Anagwa abaana b'amabina nno balina ekintu kyabwe kyayo. Edda sina mabina gokka kyova nze mbagambye gye buva ne gye budda abasajja tebamanyi kye baagala. Omusajja omusanga ng'alina omuntu gw'ayagala era nga talina mabina n'oweebuuza ono yamuneenyako abo abatalina mabina be bakyasinza ofumba abo be bajjudde ewaka mu mayumba abo bali mu mayumba bafumbira ddala bamanyi kye baliko nedda just bali awo byabasobera dda ne basalawo bannange ekyo ekyamabina kinkujiwala naye sibiriimu nnyo ebyamabina naye neba mukuba neba mutulugunya sirina bbina lyakuba abantu atuule wange gyeri n'abamabeere amanene n'asalawo n'atuula munnayi newembasi teriyonsangako bajja kulaba ng'eryayonsako kandi tuuza owoone yammanyiira sebo gye bali naye ng'erinaku kyosensa abakazi abasinga muleke okutuula lwa nnaku mbuki sinaki you can be okay go and have life. Anti sometimes abakyala abamu bamanyi oyinza okuba oyina wooli naye ng'embeera gy'eyitamu si nnungi naye ng'alabanga nti waavaawo tasobola obuzibu bw'abakyala tasobola balina embeera gye bateekawo nga bennyini be bagyeyisaamu ne balowooza bami be bajja bayisaamu naye wali tuddenga wansi n'olaba emirembe omusajja gy'akuwa gy'oba omuwa baba tagikuwa togimuwa ogimumaleko mu mazzi kuba aba agikugumazeeko omuwa gyaki atakuwa respect gw'omuwa respect omusajja bulijjo yatondebwa nga yekyakula sajja siri kyakula sajja omusajja yatondebwa nga ye the head of the family oba okitegeera kati obeera head of the family kyokola kyetulabirako nze nina gwe nakigamba ne mugamba nze byenkola gwansomesa nga musajja osobola olwo omusajja mu bufumbo naye nga mukazi wo byakola you are the teacher in the family nga gwamusomesa omusajja tajja kulaba okomyewo omukazi tajja kulaba okomyewo ssaawa 9 munaye abeeraawo okomyewo ssaawa 9 abeeraawo gwe omukazi kikusanyusa musajja ayingidde ssaawa 9 of course newonaba togenze mu bwenzi naye yinza ofuna mikwano gyo woobeerako no stress neekugwako okukitegeera kati ate ye n'akitwala nti noogenze muki ogenze mu bwenzi nange saagala bakinkole ate omubbi tayagala nnyo bamubbe omubbi tayagala bamubbe nze neebuza kulwaki naye abasajja batereezeemu kyowulira nti kikuluma kyowulira nga kikuluma nga ggwe omusajja omukazi waaba akikukoze nga kikuluma naawe baako byokendeza nti kino wenkikola mukyala wange naye kimuluma obi yasonyiwe
era osobola n'otuula ne mukazi wo n'omugamba naye kyekikunyiiza kyekikusanyusa ne mweyiga naye ebitaliiko ebyo omukwano nze banaye mufune ki abasajja mukabireko abakazi balabika babako wadde lwakuba tebabagamba abamu kuba abasajja baffe tuddewo naye mwenna ntumirako abakyala mwenna bambi nga temulina mabina nga mufumba lwakuba tewali kyakukola kantuule mu bufumbo bwange bwe nfuluma ebweru ani anandaba mwebali kufumba wama mufumbe mubeerewo bwe kaba kuyite mukagundi oli agalina gasagala nga ye mukabwereere nze bannange siwe kiri nze mulimu ebintu ebitandi omusajja woba onjagadde mbuwadde ki kyandibabwa ekityo naye naye ki mukwano ofiira mu bufumbo lwakuba tolina amabina atulinga abagamba baveeyo temufaayo musigale mu bufumbo bwammwe naye olaba nga toli musanyufu ate obusanyufu bwe twogerako si bwakuba nti abandeetedde ebimuli manya tebampadde kino manya tebaliererere ebyo nedda fokasinga kubikuzimba byebikufulumya ate n'abakazi bagende bakole muleke okukaka abakazi okukola mukola guli wammwe yesi bakole naye muleke obbaka kukola abakazi mukazi alina okukola yesi naye talina kukola kufiira ku mulimu lwakuba bba wange alina okuteekako 2 nteekako 3 no kazi bw'oba omwagala mufiiririre omusajja asobola kuleeta nga mulina kyemwagala kukola n'aleeta 5 nawe n'oleetayo 5 baana si woba onjagala nga nkundaba byokola bituzimba lwaki mba siteekawo seba olinda ki weesibidde bweru bakyaliyo sente y'ekikazi nga yafuka ekizibu kuba abakazi ekizibu kyebalina gye tuyimba ne tugiyimba nti kulwaki sente y'ekikazi tugiyimba ng'omusajja takulaga yiye oba okitegeera ey'ekisajja osooka girabako yeekuwa amaanyi n'osumulula ey'ekikazi naye mmaseka nkubuuza mbuuza sente y'omusajja oyagala bwagireeta ku mmeeza otuule mubale mwenna okuva na leero kyabatondebwa abasajja abakazi mulina obbalabirira naye oba tolabiridde nze gw'okwana naye muganda w'omuwala omulabirira osinga muganda w'omulenzi bannange mutuyambeko kyekyo kyembadde nkugamba omwana muwala omulabirira kusinga muganda w'omulenzi nkugambye ne wooba ggwe abasajja kyatondebwa tulabira kati gwe muganda w'omuwala akulumya omutima okusinga muganda w'omulenzi kyenyinza okugamba onzika anti tumwe twatondebwa kulabirirwa sente y'ekisajja muyina ogiwa abakyala oba oyagala oba toyagala ne gwosanze wali n'owaayo 2 nga mukazi olina olabirira kyabatondebwa anti abasajja mubawasiza mubamazeeko kakati bebatandise oba zitowerera era omuwasa nkati nga bo we bawasa balina be balaba nti oli ebbina lyaggwako talina liiso n'anoonyayo ow'entumbwe nange wenkuwasa ne nkulaba nga bye nayagala tobiyina nga nkugoba noonyayo nange oba okitegeera ekintu ekyo ebyo bye tugendamu bye tulimu kati oba osobola okundeka ewaka n'otambula n'ogenda gy'olaze nti onimbye ogenze ku mirimu kwakananda batolese wa liiso kati nange bukya ku makya nga nze akulina nenkulaba nga munaye tokyamalako oba awe wagira gundi abasajja bagamba mbu wokera ku makya ng'omukyala ye breadwinner wa family bwebayisibwa nnyo bubi omanyi lwaki nammwe mubeera nga mwe ba breadwinner ba family muyisa bubi bannammwe naye webafuna chance nagamba nkuyina naawe kiwulire kyewakola buli kimu kyewakola kiwulire bwe kirumu osobola kulabirira omusajja ng'abadde akola nga okimanyi nti sente aziina naye akaseera ne katuuka mutuufu sente nezikola ki gwe n'osigala nga sente oyina omusajja ono osobola kumulabirira nga ebwe yakufangako waba yanfaako bangamba abakazi mukuba akatabo ku basajja bemulabiridde teri asinga musajja kuba katabo ate abasajja benaku zino balina olugambo
wali abasajja b'ennaku bayina ku mulimu bonna buli omu abamanyi nga bw'aba yakuwadde emitwalo 2. abasajja b'ennaku zino balina ebintu ebyo. Ekisooka ennaku zino bayomba balinga ng'abakazi basinga ne ku bakazi. Ekyokubiri be bakyasinza olugambo okulangira abakazi ne waba mugulidde Nika yagala ategeeze banne nti yamugulidde. Ekyo nabadde nakye kawungeezi naye weebale nnyo. Weebale nnyo basajja abatuuse abasajja mulimba nedda mweddeko temutwala migize gy'abakazi. naye omusajja omulabirira musajja wabanga yabadde akola ng'akulabirira bulungi embeera nekyukamu bambi katugambe omulimu gwe ne gugwawo oba ki naye nga gwolina w'osobola w'oyingiriza musajja tomugoba musajja mulabirire era obeerewo oyimirire afune omulimu omulala. Wafuna omulimu omulala nolaba nga ayagala kuwunga mulage nti nali nkulabiriddeko oluma n'omulimu gwe mugende. Lavujani Nina bamuwe ebimuli bye abakazi mwenna abajeejo bw'oba ng'obadde oba boyfriend wo oba mwami we waka obadde omwagala oba mubadde mweyagala nga onaalye naye ng'akufaako kyetona ekyo kyalina naye akaseera ne katuuka mu butuufu n'asikamuko kuki ku mpewo naye bw'oba oyina nawe bw'aba kugambye mutuufu olwaleero biganye muyambe naye ate tomukubaako katabu ate ono yatandise okuŋŋamba batoti bangamba abamu badduka buddusi kasita amugamba ku kya ssente kasita ategeera nti takyalina kyali. Ani adduka omukazi omusajja? Omukazi nedda olaba ebintu bino olaba amakaago amaka g'abantu galimu ebizibu oyinza okulaba nti omusajja omulimu gwaggwawo omukazi n'atayamba musajja oluusi abeera n'ensonga ze kuba kitakikoze. Wuliriza kankuwa example waliwo story gye nafunako ng'omukyala yayimirira n'abeererawo omwami nga they are still young ne bayimirira nafuna omulimu through a woman ogwo mubi ogwo ati we yafuna omulimu ne babeerawo they are okay omwami akola balabirira buli kimu akalimu ne katandika okufuna kasente akategerekeka omwami yayisa bubi omukyala okufa obufi omukyala naye neyitira emabega akalimu n'akaggalawo sajja nadde ewaka. Ebiri mu nnyumba eyo singa obumooli bwali bwogera ebikopo ebibeera mu nnyumba yayogera mbu akasole bwe kalivaako okubuulira abantu balina ebizibu. Omukazi yenna agenda okusalawo n'agamba kino tekisaanidde kankole bwekiti abalina ensonga kulwaki abeera asalawo. Abasajja beefuula nnyo oluusi abagudde eddalo abatategeera ne beekwasa n'eddogo nti gundi yandoga gundi andoga. Kati nina mukwano gwange abadde mufumbo omusajja yamuleka n'ayagala neyiba naye we yayagala neyiba nadda ne mu kazigo ka neyiba we babadde mu neyiba ayina nze naawe tebamanyi omaye ba neyiba nabo si bangu asala eno n'asala eno n'asala abakazi bw'oba tomuli mukazi mukalu n'omugamba waayi gwetorola wano kiki tata gundi buli wajja ng'otaleka kwetorola wano waba tali mukalu ofiirwa. Nkubuulire naye omukazi nga yabadde asasula ennyumba kale ng'afaayo okwo musajja wange omulimu gwabula nga talina mulimu gwaggwawo. Omukazi yabadde mu ebyo nga yasasula ennyumba abasajja nga weŋŋambye nti tebamanyi kye baagala n'abuukira ate neyiba ng'ali waka atudde naye yatuuka ekiseera n'agamba olwo omusikazi ategedde ayagala oli neyiba omukazi n'alumwa nga nawe w'omanyi laavu eruma nno nakugamba luli ne nkugamba buli omu ayina ennuma ye mu mukwano buli omu ayina ennuma ye mu mukwano oli asobola okulumwa kye bayita laavu n'atuulawo n'akaaba amaziga ate waliwo gwe nalabye edda gweruma nkuvuddeko n'okulwala omusujja nkuvuddeko wamutegedde kakati munaye omukyalo oyo omusajja yagoyinga ahead era n'ayagala up to now ayagala neyibawo omukazi n'ajjamu ebintu mu nnyumba n'agala sisobola sasula nyumba ng'omusajja ono mwali ng'ate ankola bino tagula mmere abeera wa neyiba n'asitula n'omwana wange n'amutwala ewooli gw'ayagala naye omukazi yagezaako bambi n'aguma naye n'agira bbaawe n'amugamba nze nakusonyiwe kati komawo ewaka. Omusajja buli lwe yaddanga ewaka ng'agamba kimu buli we yeebakanga bw'ati ng'agamba wano emizimu teginjagazaawo ndiko empewo
ndikoche kati nkugambye bibeera mu mayumba mu bye yagambanga mukyala we omukazi agenda okusalawo nti siikuwa 10 kyange alina obusuuliddemu wayogera mama gundi wano empewo nedda wano tezikirizaawo ziŋŋaanyeewo konze zaagalawa n'amubuuza zaagalawa akagenda eri ojula ogendako mukyala ewa maama ndifuna sente olidda abasajja bayaaya abamu abasajja babi abamu abasajja batemu abamu tosobola kukola mwana wa munno kintu bwekito kyova olaba nze nakugambye abasajja tebamanyi kye baagala abamu n'abamu kati otunuuliramu omukyalo oyo agumye asasudde ennyumba akuyinamu omwana agambye bawanga akalimu tewali olwokubanga ofunye omukyalo omulala otuuka namugamba empewo zinkutte wano tezaagalawo sajja niyinza okuba baali bamwozesa bugundi anti awo wekugambira omukazi olina kulabirira musajja woba omulabiridde mulabireko katono kome ku mmere ku mmere asita asigala nga mulamu alidde mulamu kunkalu tomuwa enkalu teri kumukwasaako aba akwata yaki ate alina sente tafumita lindazi akoma kummere koka eye ali emmere agende yeyagala gyeyeyagalira eyo baneiba adde mu baneiba kyakale adde yebake ebintu byesobola kukola kati era eyeteeseteese okunsigula eyo alina kizibu kyamaanyi kuba mulimu byesikyalimbibwalimbibwa obagoba abaana ba Falaawo munaawe baleke ate era nakugamba kwe tutava namwe abasajja kwe mutava ku baki ebyo ebintu byatondebwa tekisoboka tekisoboka osigale kwane fe babiri bwetutti baleka kuba bakole bye baagala fe babiri bwetutti mukazi na musajja ku nsi fe bakatonda b'ensi eno oyagala toyagala tojja bireka abakyala kyebasinga okunyumirako baana abawala ayinza okunyiiga nanyiiga asisinkana munne esiko yaŋŋambye okola bino na bino naye nze bintu bintamye sibyagala owulira nze mbadde sinakuvuddeko kusinziira ku Jessica bye yaŋŋambye naye kananga lubuto nedda kaakati ennaku zino ozaala weeyagalidde nno abakyala tebakyazaalazaala mpozi abakyali ku mulembe gwa analogo naye guno ogwa dikito ebaŋŋamba abakazi ozaala oyagadde naye kati kyenyiza okugamba ebintu bya laavu fenna nze omukazi sirowooza nti omusajja anyambye buyambi okunjagala ate n'omusajja talowooza nti omukazi amuyambye fenna tweyamba so buli omu alina okuwa munne ekitiibwa alina owuliriza munne fenna tweyamba tewali ayamba munne mu nsonga ya laavu singa sikuyamba ogenda kukolawa kiki kyoyinza okuyamba omwana muwala ali eyo ayagudde mu mukwano ekkulu mukyala maama nkwegayiridde oba oyagala omwami wo wamulabye olweggulo luno yadde akuba omugambo gwakutteyo maama tomwagala nnyo okusinga bwe weeyagala yegwe fasiti buli kijja yegwe then olyaddeko oba osobola ng'okyalina maama wo yegwe maama wo kitaawo sajja ne banna naye mutabani wa Falaawo tomukutula mutima bange ne muwala wa Falaawo bonna wa Falaawo omanyi bakaaba nnyo tubamalako emirembe biki naye anti kati naye nga naawe okimanyi nti abakazi bamazeeko nnyo emirembe abasajja okiba nedda n'abasajja bamazeeko abakazi emirembe fenna twenkanya byonna both sides fenna twenkanya abasajja bamenya abakazi ng'oba okyali eno ng'olowooza omusajja akufitinga bubi ate otuuka eri ng'omusajja gwe bayise obubi mugenda otuula ng'omusajja n'omukazi embuzi zikwataga byebakola bye bimu oba kiki kino mbadde omanyi ate abasajja be babi kumbe n'abakazi gye bali ababi emugwa duro abasajja beezizaziza emmere waliwo abakazi abasajja beezizaziza emmere omukazi
biki ebyo byofumbye kazi bagamba abijjayo ye n'atandikawo girya ng'otudde wali aboogerako akyalo n'alya emmere ng'omusajja agizize ate amugambe biki bye biwafumbye omuwa chansi waba ogiganye nomuyiiza abasajja balina empisa oba wayiiyiza dda oba wamaze dda okuyiiya nawe oba okooyeemukko kati weba nakedde nenjiiya nendeeta nenteekawo nagaba biki bino byofumbye oba tobyagadde nze munaye abifumbye mba mbyagadde nsobola okuyambako era wenzira mu kisenge n'enjirya oba njikulira naawe mu maaso enjirya omuyambako waba aganye omuyambako njala eba temuluma ate kati aba mwami we you have to support your husband in everything emmere eba emuremye omulirako kituufu bebi emmere eba emuremye naye lavudi nedda ate obeera oyagala akola atya mazima omusajja sometimes oyinza obeera nga asiibye akola akooye takyalina nagalya ng'omulirako kati nga lwaki kutanga gwolidde oba nagisanga mu mabeere wona waba asazeewo okugijja bannaye bagamba abasajja bw'abakazi bakomplaininga abasajja basudde amabeere gaabwe kituufu kabagasuule bagasuula oyagadde era bagenda ondikusuula ng'oyagadde kabagasuula ate lwaki tebagasuula gatondebwasigadde awo gatondebwa abasajja gabasajja ati bagakolera eki bagaleke basigale nga bagatoneredde amabeere mugakoleko mulimu gwago bagasuule mukole buli kimu mweyagale nze ndabika siri wano mwoli naye bagasuule gwe wakasuula ameka ye sooka ombuulire bigenda kuyonka amabeere g'abaana gw'obiragi sooka ombuulire wakayonka ameka oweeyogerako gwe omusajja gwe tuyina wano sooka ombuulireko bikwogedde ku mumwa nawulirako mbu omusajja bw'aba ayambako omukyalo okumukwatakwata ku mabeere awo ategeera embeera embi ebeerawo like nga kansa n'ebirala nawulirako I'm not sure omusajja ye dokita kati ndowooza kati yaba alikwata ennyo okusinga ggwe yaba aliteke okomakolibwa okuyambaza okomagwa kuteeka mu kabega nakunaaza ekyo kya bulimba kuba musajja si dokita anze saagalira ddala yo wansi tebaliyo appetite yafa nkubulire lwaki abasajja aba badokita musajja oyo alina wantu waalaba wootalira paka ng'ofudde mugambe kimuddiremu balina gye balaba gyotagenda kulaba paka ng'ofudde atunuzaayo maaso bakomekereza abatereddeyo kamera nga bakisitu kizibu wangi mama nemulyoka mutegeera ekyo nange nina wendaba we batalira bapaka nga bafudde ewa ayina kyawulira mu nze nange nina kyempulira mu ye kyatasobola kwewuliramu paka nga afudde so ebyo biri both sides ebintu ebisinga nina kyemuwuliramu ye ate kyatasobola kwewuliramu naye ayina kyampuliramu nange kyekisobola kwewuliramu paka nga nfudde abakyala bennina abakyala bakozi mwe abali eyo bambi abakyala mukole muleme kulera ngalo ate mulabirira abasajja bammwe wekyetaagisa sigambye nti abasajja mudde mukulera ngalo abasajja abakazi balabire bwe bakuwasa toyoyoma yoza obupale
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Yo wereza abana bagita bateno mwana gye bamuwereza kamata enywanto gomanyi naye bwoba omanyi nti oli musajja genda kukola labirira famire yo labirira mwagalwawo naye bw'onowooza nti oyagala lwakuba ogamba labirira muwa abakazi ssente abakazi mubawe ssente bakwoki eyo bawere ddala n'omusaala gw'omwezi basigali kuki kwata salary gw'ofuna jakoze okulabirira ab'ewaka jako saving kati kwata ezisigaddewo zisalemu wakati salerewo wa mukazi mweyagale mujja sanyuka naye ekyaddala omukazi alina kuweebwa bannayo omusajja atawa mukazi ssente abakazi bibawe ssente mujja kusanyuka okimanyi buno n'ennyanya enyirira bagigula ku mudaala netanyirira naye bagigula nedda teri agenda mu katale n'atayagala kintu kiri fresh kinyirira era ogenda kujjayo etanyiridde lwakuba munnange osanze zonna mu katale ziri n'omala ekintu kyonna ekyo kiraga ekintu ekirungi oyina kiteekamu kasente oba oze kugula nyanya za kustookinga ozireka n'ogulayo ez'olunaku nze abasajja abali eyo kako kabagezi bosanga ng'ennyanya ziriyo si za mulembe ogula za lunaku ekyo ojja kuddayo oguleza ebbange webale nnyo abasajja abali eyo osanga omusajja n'ayagala omukazi oyo anyirira naye ng'alina ewuwe ewaka omukazi gw'olina ewaka mufuule ng'oli gwe weegombye naye abo abaana b'ewaka obalaba abo abaana banyirira abo abaana balungi anti bo tebaba tebabalaba omusajja aleeta bwati nga bulijjo omulaba naleeta bwati mukazi we n'ogamba ono ye mukazi we kituufu naye ng'omanyi ebikolobero bye kituufu mukazi we oyo abasajja nga tebamanyi kye baagala n'omutunuulira ng'omukazi gw'ayina talina nsonga lwaki alina okuba ng'alina kyakola mabeggawe waba weegombye ku mukazi omu ka lipstick kagule katwalire mukyalawo bw'oba olaba ke kakola oyogera ogamba kikoba n'abawala beetega abasajja munnange oba mbagambe kimwe mutuviire ku basajja bayibawe mutulekera abasajja baffe kiki kyoyinza okukola ku mwana muwala gw'osanze nga yeetega musajjawo sirina kyengenda mumukola naye ngenda situla musajja wange mutwale omusajja sisobola kubaana na mukazi wa musajja sisobola naye nina kuwaana na musajja kwata mwami wange nenga bebi tugende tuve wano era akitegeera nti mukyala wange kyansanzeemu si kituufu n'omwetega nenzija nembasanga bwenti siyomba naawe n'omusajja waba wemba asobodde siyomba naye mugambo manyi tuddawako bookyali wano omusajja ogenda mutuse wakanga abigere tebikyasobola tewali nakyenkukola n'emmere njijjula n'ogirya n'olya n'onywa n'onaaba olunaku olwo nga naye mbadde sifumba amazzi gakunaaba ndafumba siganaaba buli kimu nfumbanyiza n'ogaboobeeza olaba abasajja abo bazza emisango n'atya n'ewaka n'atya okudda kutuzi n'onaaba ng'amanyi nti nno ogenda kukola ki olw'omukwano gwange omukazi yamukwatira mu bwenzi era yali alowooza nti aba kyagenda mukola oba agenda musala oba kola kitika omusajja atidde asirisi ekiggwa n'amugamba eri obadde onoonyeeyo ki kiki obadde oyagala yeeri ensonga ebadde ki byonna nga biwedde ki ensonga ebadde eggwerawa jangu olwaleero enkya tewali kuva wano tugenda siiba okikutte aye era weyamala wano okukuta enkeera yadde eri kukuta gwakubiri basajja tebakuta
aya abasajja tebakuta abasajja tebakuta abasajja tebakuta naye nze nina omuntu gwenjagala yasimba okunyimbira obuyimba bw'omukwano bannaye tugende tumuwagire ani nga 14 August bamuyisa omwana King Saha tugende ekololo tugende tuwagire omwana oyo nga 14 August nja kubaayo mukwano osingoko mpozi yabagambe mumulangire show kale King Saha girange ekivulu kye kiriyo tugende ekololo nga 14 August bannaye mwenna abatulaba muwagire omwana oyo yakyasinza okuba towerabira okasalamu yakyasinza okuba it nga 14 tugende nga oyagambye tugende nze nja kubaayo nnyo ngenda kutuula wali mu VIP supporting omwana oyo awagire King Saha Loved Nina Loved Nina mu biseera bye by'eddembe okola ki seera byange by'eddembe ntera nnyo okwagala okubeera ewaka nga ndabira omwana w'omukazi awo wennyini awo ndabirira nnyo omubeerako tuba nnyo nga emirimu gyange ngituukiriza byebisingayo okunsanyusa nga ndi mu kiseera kyange eky'eddembe mpozi n'okukyabulamu awo ku muziki kyenja nemunyenyeza obufi amukubira dansi oba asiima balabayo bazina kusinga gwe kuba nekeya gy'omuwa waliyo yabadde gyegomba bakulaba atuyambe ebyo tabikola mwana wa beene kirungi tabikola nga nako kirungi kyovala bakugamba abasajja balungi abasajja balungi bantu balungi nnyo abasajja bantu balungi nnyo bannange oba oyagala kusiba akaviiri akalungi kasanga eno byonna baana bawala ate saidi eno oba owira ng'oyagala okubeera omulunzi jangu sembera for you ng'oyagala kuyiga we balunde embizi genda mu maaso embuzi genda mu maaso okulunda emwanyi enkoko nga sikusuuliddemu bumyu byonna obumyu sinaba bufuna sijja kulimba bantu sinaba bufuna naye bambi jangu tusanyuke oli mu faamu waliyo ebisanyusa bingi nnyo oba oyagala kugula oyagala kubeera mulunzi oyagala kuyiga by'otamanyi buli kimu jja kubeera clear nzije yo okyali wano yanguwa mukwano nze sikyala mu faamu nenviirayo awo buli kimu gye kiri oyagala kulya ku kikajjo natukyalira ojja kisangayo nsale ku nkoko oba nsale embuzi nnamba oyagala nsale ente oba nkusayira embuzi embuzi woba ogirya ate bw'osala ente nze njagala mu kibumba ebisigadde saagala it is okay nga nkuwa ekibumba ng'olya weejusa munnaki akayimba ka rema kati woyo yawootuuka wali ente bakuwa ekibumba oyinza okwoya kakaafu wali olagina nga wano oba oyagala kugula byakulunda oba oyagala ebyo bisolo wammanga biboogedde embuzi togiyita mbizi embuzi banaye twogere ebintu bino abamu ne munyiika mutusaasire ebbaala zikola naye waliwo abatagenda mu bbaala zo bwe tuzoogerako nga tewaba musango kubanga buli kimu oli alina wajja ki osanga ekintu ekyo ng'omuntu mwajja buli kimu kituufu nnyo aweeredde abaana bali ku yunivasite ate be bakama abo nga sente zaabaweerera zaava mu kintu ekyo so oli awo oluusi mujja kutusaasiranga twetonze olw'omukutu guno ente emwanyi
mwanyi naye otunda eno omwana omuntu gyatuuka n'asimba yonna gye ziri gy'osimba baziyita mpeke endokwa zonna gye ziri. Embuzi kana kakazaalibwa nako mutunda stage etuusa okuzaala eyetuusa okuzaala eyo banjagala wogenda n'ofunamu mangu okusinga kugenda n'obonabona obwo obuto obwo butera nnyo okusumbuwamuko malaria mpisi muki oba okitegeka kati oyinza obuzibu bw'okubugula oyinza okutuuka nga ki bw'olina okubuleka ate kufaamu ate mbukulabire ofiki that is too much expense. Mpeereza nnyo embuzi ng'ekuze etuusa okuzaala n'ennume endaawe abaagala okusala nazo nziyina ennume endaawe nazo nziyina nnyingi nnyo. Naye ab'embuzi bambi mugire ddala mujje. Embuzi zo otandika ku size ki okutunda? Okutandikira ku myezi 3 ne weebiri wajja muwa. Embuzi y'emyezi 3 ebeera mu ssente mmeka? Embuzi y'emyezi 3 ebeera mitwalo 18 okusinziira ku 18 n'okweyongerayo ku ndabika yaayo ngeri gye ngirabiriddemu. Oyinza okutuuka nga omanyi ebyo ebisolo bwe tuba tubitunda tubipimira mu kilos kati tupima kilo n'ekyokulunda tupimira mu kilos byatuuka buli kimu olaba n'engoye gye ziri ze batunda mu kilo kati abakazi bana tebagula mu kilo tebaba basobole olaba babalemwa nga tebanna bapima ku mizaani kati olwo tebajja basobola. Ogenda kuyimirira ku mukazi ayambadde olugoye lwa saati nsinga kwegamba tayinza okuba nga myezi 3 naye nga kilo zikalimu nga zeezo n'embuzi kyekimu ya kilo embuzi ya kilo naye embuzi tetera nnyo kupima nnyo kilo. Embuzi ezisinga bapimisa amaaso mu mutwe agiraba embuzi n'alaba ssente ezigijjaamu kuba abantu abasinga bakuze balaba ebintu ebyo okusinga abantu abasinga tebatera kwagala nnyo ebintu by'okulunda embuzi abangi kyova abasinga tebabitegeera naye abaziyina babimanyi. Tutunda mu kilozi embuzi y'ogiraba n'otegeera nti embuzi ssente ezigijjaamu bwe ziti. Omuntu ng'ayina embuzi 10 ng'ayina embuzi 10 mukazi yandibaddemu n'ennumi nga ezimalemu. Omuntu omwaka asuubira kubanga ayina embuzi mmeka? Olina 10 kisinziira bwe zizaala. Waliwo Katonda bw'akuyamba n'okuba nga zikuba 3 4 3 4 2 embuzi ezaala 4 gyeri ne bakubawo 4 n'ozaala oluddako nekubako 3 oluddako nereeta 2 oluddako nereeta 4 bana eyo ebeesaana kufuluma eyo obeera ne tayadi ngamba maama tweyanziza nnyo tweyanzeege genda owumulemu bajje balambule ku esangibwa Kizigo mu Njeru district not Nkoko Njeru it's Njeru municipality Kizigo yesangibwa okutewa ejjinja kati okwata olw'ejjinja ocamira waliwo erisooka ocamirawo roundabout ya Lugazi that road nalwo olukutuusa then waliwo weyongerayo wali eri ng'ofulumya Mabira mu bikajjo bayitawo batya awo batunda enkoko awo tegedde waawo nga wakafuluma awo nawo osobola okuyitirawo bayitawo okumpi ocamira Lugazi oba oveno okumpi ocamira Lugazi oba we batunda enkoko awo mu bikajjo awo bayitawo bayitawo batyawo nirabiddewo balina erinnya ngenda gendayo naye nze bwe nkyama sivaayo njere emikono myere baba nampa buno obuto kyonna Mukama kyanaaba atusiimye kituufu kijja kubeerawo ng'ositula naye nga mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mukola naye nammwe bw'obanga oli eyo bulijjo obadde onoonya wowe nnyinza okugula embuzi ez'okulunda wowe nnyinza okufuna breed ennungi famu bagitani bagita
Model Farm. Mora Model Farm. Okay, bagina ku TikTok bagifuna. Nyo. Mora Model Farm muyinza kuba mubadde mugira babulabi wali ku TikTok naye kati nze ababeerayo ndi nabo. Tuyinza obutasukka wano. Njagala muweeyo obugambo kamu bubiri. Era abaana bawala bwe musobola okugamba abasajja mubaveeko. Sajja mubaagale bwagazi mubawe ebintu byabwe bye babagalako basanyuke. Tandise ne masa. Abasajja bo balungi era ffe twabavaako nga ogambye. Twabavaako balungi okumanya nga balungi era twabavaako naye abaana abawala abali eyo baleme kulumwa nnyo laavu bannange omukwano tegubatta. Omukwano tegubatta beerekeremu. Kuba omuntu gw'ogenda ofiirako ogenda mufiirako gw'ofye n'ofa eryaze eri bali ku bibumba abaweeweeta abamunyiga masaagi gw'oli eno ggwawo. Kigambo laavu kireme kubamalamu nnyo mwerekeremu bannange. N'ensembi abo bannaye sijja kwerabira big up to King Saha nga 14 August. King Saha tugende tumuwagire mwana waffe omwana weeyo King Saha tugende ekololo. Kale ekyo nakyo mukiwulidde tugenze wala. Abalungi abatuwuliriza nze nkomenkereza mbagamba gwa mulaavu ng'oyagadde si kukaka laavu gyagale oba ogyagala togyagala lwakuba bagyagala. Ate nekyala abasajja mubaagale. Asajja mubaagale bantu balungi walungi wayagaana. Ate n'abasajja bambi mwagala abakazi babaagala abakazi babaagala abasajja bayisaawo byabwe mwagala abakazi bammwe muve ku gundi. Mwebale nnyo mwena abeekumira ku mukutu guno. Gwe omukazi yenna ali eyo bw'osanga musajja wo mu bwenzi kolanga love nino. Kwata mukazi wo musajja wo muzze waka obadde kumukolera byonna bimukolere asobole kubanga. Kankusazeemu ekyo ngamba buli omu alina endowooza ye. Nkireeta nnyo nenga buli omu alina ennuma ye ey'omukwano. Laavu ni naye waba afuna amaanyi agakwata ku musajja n'amuzze waka wali atakisobola mukwano. Bakiyige. Waliwo atakisobola so advice nedda sisobola mulimu omuntu nga ye ayina ekyamukulya mu obusungu bwosi bwe bwana. Omusajja wakola omuntu waba asobola okusanga bbaawe ng'akiitinga n'amuzze waka wali atakisobola ng'ayinamu kuba migere kwata nnyoko. Mubeere bulungi mweramu.